okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mbaanirizaako nnyo ku makya kuno, ku makya gano ag'olwaleero. Mukama yeebale, ffenna tuyisizza mu kyo kino eky'olwaleero. Ennaku z'omwezi 27 Sebutemba. Mukama atukoze bulungi nnyo era twongera okumwebaza. Atukulembedde n'atuleeta mu studio zino, atuyisizza mu bubenje butali bwa ngeri zimu, obubodaboda, emmotoka, naye Mukama Katonda n'atutuusa wano ku TV yaffe Eŋŋanzi. Era Mukama Katonda twongera okumwebaza olwa TV eno gye yatuteerawo, gye tusobola okwogererako obubaka ne butuuka eri abantu. Pulogulaamu yaffe eno ey'ensula ey'enkya, Mukama naye ayongere okugibwa omukisa, kubanga obubaka buno obuyitako buwa abantu essuubi era ne bibazzaamu. Bukwatagana ddala n'embeera zaffe zino eza bulijjo. Pulogulaamu eno ensulo ey'enkya ebeera ku TV yaffe gye bayita 3ABN. Oba ababeera ku YouTube osobola okgenda n'onoonya ku Avento Production. Amannya agange Ssaalongo Mwanje ow'eBulenga. Ndi mukadde w'eBulenga. Bulenga erina amatabi gaayo 2 agakyali amato. Waliyo Musoke West, Bulenga West gye tuyita Musoke, ne Gogonya Eden. Naye nga nange nsinga kutuula mu Gogonya Eden. Nga tetunnakutuuka ku kyakuyiga kyaffe eky'olwaleero, kansabe tuwulire oluyimba oluli ku nnamba ey'ekinaana. Lukyali mu matu gaffe, katusabe olw'ekyokuyiga. Taata omwagalwa, tukwebaza kubanga otukulembedde n'otuusa wano nga tukyassa omuko gw'obulamu. Taata naye Mukama Katonda tugenda okuwulira ebigambo byo. Tusaba Omwoyo Omutukuvu ajje abeere wamu naffe. Taata byonna bye tugenda okwogera bibeere nga bigasa oyo atulaba era atuwulira, nga bimuyamba okumuteekateeka olw'obwakabaka bwe obujja. Byonna tubisabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga ky'olwaleero kiriko omutwe ogamba nti emirembe wakati mu mbeekuulo n'okupakuka kw'abantu. Emirembe wakati mu mbeekuulo n'okupakuka kw'abantu. Emirembe buli omu akimanyi. Wakati mu mbeekuulo, embeekuulo nayo tugimanyi bulungi. Ani amanyi embeekuulo? Sijja kubabuuza kuba temujja kunziramu. Naye embeekuulo we wantu awabeera abantu abangi nga buli omu akola ebintu bya njawulo. Katugambe mu paaka mubeeramu embeekuulo, paaka ya takisi. Katugambe mu katale wabeerayo embeekuulo. Ndowooza ne mu babiyita bidandali ebyaffe ebyabeeranga mu byalo wabeerayo embeekuulo, kuba buli muntu akola kiki y'embeekuulo. Ate okupakuka kwe kubeerawo nga toteredde. Ensi eno mulimu bingi ebitupakusa wano na wali. Okeera ssaawa 12 ng'opakuka olinnya takisi ogende ku mulimu okukola.
ensi etupakusa, mulimu ebintu bingi ebitupakusa, obulamu bwaffe ebitupakusa. N'okeera ssaawa 12 otwala omuntu ew'omusawo. N'embeera yennyini ey'obulamu bwaffe obwa bulijjo etupakusa. Mu mbeera eyo katusome ekyawandiikibwa ekiri mu Makko essula 6 olunyiriri olwa 3 okutuuka ku lwa 31. Ali eyampuliriza kwata Bayibuli yaffe obikule mu Makko essula 6 olunyiriri olwa 3 otuuka ku lwa 31. Nenze kandusome. Abatume ne bakuŋŋaanira awali Yesu, ne bamubuulira ebigambo byonna bye baakola ne bye baayigiriza. N'abagamba nti mujje mmwe mwekka kyama mu kifo eteri bantu, muwummuleko katono, kubanga waaliwo bangi abajja ne bagenda, so ne bataba na bbanga newankubadde ow'okuliira. Olunyiriri muluwulidde bulungi. Nti n'abatume baatuuka mu kiseera, katugambe ekiseera ekyokulya emmere nga nakyo tekiriiwo, wadde ekiseera ekyokuwummulamu nga tekikola ki? Tekiriiwo. Naye kyatuuka ekiseera Yesu n'abagamba nti mujje mmwe mwekka kyama, muve mu bantu bali abatufudde bize, muve mu nsi eno yenna etufudde bize ekiro n'emisana, nga n'essaawa ze twebakiramu oluusi twebaka ssaawa 7, essaawa ez'okwebaka nazo nga ntono nnyo. N'abagamba nti mujje mmwe mwekka kyama mu kifo eteri bantu, muwummuleko katono. Mu butuufu olunyiriri luno lutukubiriza okufunanga ekiseera oba okwetwaliranga ebbanga tuwummuleko, twefumiitirize, tukkakanye ne ku birowoozo. Ensi eno tugyetisse nnyo olw'embeera ey'obwavu, ssente tetulina, sukulu fiizi, bano balwadde bali mu malwaliro, biki bingi bye twetisse. Naye ekigambo kigamba nti mujje mmwe mwekka kyama mu kifo eteri bantu, muwummuleko katono, kubanga waliwo bangi abajja n'abagenda, so ne bataba na bbanga newankubadde ow'okuliira. Tusaanye twewummuzengamu, tufumiitirize. Naye okwewummuzaamu kuno kyategeeza nti tuvengako ku by'ensi, tugende mu kifo tulowooze ku bya Katonda, tulowooze ku Katonda ayakola ki? Ayatutonda. Wano omuwandiisi agambye bw'ati nti mu Bulaaya leero abantu 4 ku 5 babeera mu bibuga ebinene, ebibuga ebigenze bibuna wonna kumpi tebikomwako okuviira ddala e Stockholm okutuuka e Naples, okuva e Madrid okutuuka Budapest, nga bikyusa obulamu bw'abantu bukadde na bukadde, wabula biki ebivuddemu? Kano agezaako okutulaga ebibuga, katugeze nga wano Kampala, n'emirwano nga bw'owulira Mukono, nga bw'owulira Kawempe, Mukono ngenze wala nnyo, Kawempe, nga bw'owulira ebibuga ebitulinaanye, abantu babeera mu kayisanyo,
abantu babeera bize buli kiseera. Njala okutegeeza oyinza okugendako wano e Bulenga, abantu baawo tebeebaka. Waliwo omuntu asiika chips awo n'atunda na chips chicken, asula akola, abantu era babirya ekiro kyonna. Abantu babuliddwako obuwummulo. Okiwulidde? N'abayigirizwa kye kimu baatuuka ekiseera nga tebalina bye bakola ki be bawummulirako. Yesu kwe kubagamba mufune ekiseera mugende muwummuleko. Naye Yesu ye yali abagamba nti mugende muwummuleko, naye okuwummula okwo si kwa kuba lwali. Okuwummula okwo kwalinga kwa evaluation, engeri gye bakozeemu ebintu, gye babuuliddemu abantu, n'okwongera pulaani, twongeremu birungo ki abantu bano okutegeera ekigambo kya Katonda. Naye ffe abasinga obungi bwe tuba tufunye ebiseera okugenda okuwummulako, tugenda ng'eyo Kalangala, tugenda eyo mu paaka, kwewummuzaamu, kusanyuka, kulaba bisolo, kuvuga maato, kulya ku byennyanja. Naye ggwe olwaleero Mukama Katonda agambye nti naawe ofunenga ebbanga osobole okugenda okuwummulamu. Okuwummulamu okwo okuwummulamu n'ebirowoozo okutoowolokoka ebiri ku mutwe gwo, ebiri mu birowoozo byo. Naye ggwe lunaku ki lwali ofunye n'ogamba nti kaŋŋende nange mpumulemu nsobole okulowooleza ku mulimu gwa Katonda. Kubanga ffenna tumanyi nti omulimu gwaffe omukulu mu nsi muno kubuulira njiri. Wadde nga tukola emirimu gino gyonna mirungi nnyo, tupakasa ensimbi okuweerera abaana baffe, tupakasa ensimbi okuzimba amayumba gaffe, tukola buli kimu okubeezaawo amaka gaffe gabeere bulungi wamu n'abantu baffe ab'eŋŋanda zaffe. N'emirundi emeka mu wiiki eno gy'olowoolezaamu okulowooza ku Mukama Katonda waffe wamu n'okulaba butya omulimu gwa Katonda bwe gunaagenda mu maaso. Yesu yali agamba abayigirizwa bano tuddeko ebbali tusobole okusaba Katonda. Era tulaba mu byawandiikibwa bino nti Yesu buli lwe yavanga mu bantu yagendanga n'asaba, n'abeera bw'omu mu nnimiro yekka ate kyama. Gwe muganda wange ne mwannyinazi andaba olwaleero, ssaawa mmeka mu ssaawa 24 z'owaayo okubeerako obw'omu ne Katonda wo ne mwogeramu naye? Ssaawa mmeka z'owaddeyo n'obeerako ne famire yo ne mwogera ku kigambo kya Katonda, ne mumwebaza oba ne mumutendereza? Ekintu ekikulu Sitaani kyasoose okutubuzaako biseera, abamu naffe ffennyini oluusi waliwo olwo tupakuka ng'omutwe gugambye, okupakuka kw'abantu n'ofuutuka mu nnyumba ssaawa 11, oluusi tosobadde na kusabako n'abantu bo, oluusi n'ogenda ng'osabira na mu takisi ogirinnye Mukama Katonda wange weebale nnyo naye nsaba onnyambe ontuuse mirembe. Olaba Sitaani bw'atubuzizaako ebiseera. Naye Yesu wadde yakolanga ebintu bingi, yalina obuvunaanyizibwa bungi, yalina okuwonya abalwadde, yalina okuzibula abantu, yalina okubaliisanga, yalina okubawulirizanga buli kimu. Naye era yafunangayo akaseera n'ayogera ne Mukama Katonda we. Naye ggwe andabako olwaleero ku BN TV yaffe eno olwaleero, biseera ki by'owaayo okwogera ne Katonda? Mukama waffe yazuulanga ebifo awaali emirembe
n'awummulako. Teyakkiriza n'omulundi n'ogumu kufugibwa mirimu gye yalinanga egy'enjawulo, wabula yakuumanga bulungi obudde bwe. Obudde bwo mwannyinaze ne muganda wange obukuumya otya? Osobola okubukuuma nga Yesu bwe yakolanga. Yesu yabeeranga mu bantu 15. Abamu yabaliisanga nga bwe twamanyanga. Yagobanga dayimoni. Yakolanga ki? Yayinanga activities nyingi okusinga ffe abaliwo olwaleero. Naye yanyigirizanga akaseera n'addako ebbali n'awaayo okusaba. Era yaddanga ebbali n'afumiitiriza n'ayogera ne Katonda we. Naye ggwe olwaleero owaddeyo ebiseera ki mu wiiki eno? Katugambe omwezi guno gwonna owaddeyo ebiseera byenkana bitya okulowooza ku Katonda n'okwogerako naye n'okumusaba? Mirundi emeka olwoze mu kasondako ne weegayirira Mukama Katonda wo n'oyogerako naye? Sitaani atubuzizzaako ebiseera. Tusabe Mukama Katonda atuyambe sitaani aleme kutubbako biseera byaffe, tufunenge ekiseera okwogerako ne Mukama Katonda nga Yesu bwe yakolanga. Waliwo yayogera nti kiriba kitya ate ku muti omukalu nga ffe muti mukalu, ye gwe muti omubisi. Oba ye yasabanga naye gwe omuti omukalu tosobodde na kusaba, naye onoobeerawo otyo onoofuna otya amaanyi. Wano agambye nti ku luuyi olulala okuwummulako Yesu kwe yakubirizanga mu bayigirizwa be kwabanga n'ekigendererwa ekyokubazangamu amaanyi. Naawe leero funa ekiseera obeereko ebbali osabe Katonda akuwa amaanyi, ozibwemu amaanyi gali agadde gakuweddemu, kubanga obadde okola emirimu mingi oba amaanyi go gakendedde. Naye Mukama Katonda bw'onoomusabanga, bw'onooyogeranga naye, bw'onoobeeranga kumpi naye, ajja kuwanga amaanyi. So si kwogera si kwongera kuba kutula bukutuzi. Okuwummulako Yesu n'abayigirizwa be kwe baafunanga si kweyagaliza kuwummulako kwokka, naye tulabye nga bazibwangamu amaanyi. Bwe baawummulangako Yesu yabazaamu amaanyi. Obudde bwe baamalanga mu luwummula tebaabumalanga mu kunoonya masanyu. Baayogera ku nsonga ezikwata ku mulimu gwa Katonda ko n'okugatta obukugu mu mulimu. Taata wange naawe mwannyinaze andaba olwaleero, oba ggwe Omwadiventi, ffenna tukola emirimu. Buli omu mulimi akeera mu nnimiro, omu muvuzi wa mmotoka, omu avuga takisi, omu nga nze nvuga bodaboda. Naye kiseera ki kyofunyeewo kyofisaawo okwogera ne Mukama Katonda? Gw'olina kiseera ki kyowaayo okulowooleza kanisa ya Katonda eno olwaleero eneebeerawo etya? Mu lunaku luno olw'essaawa 24 owaddeyo kiseera ki okulowooleza kanisa eno eneetwala etya enjiri mu maaso? Fumiitiriza tuleme kubeera bubeezi mu kanisa
naye tube nga tugirowooleza butya okutema empangi ze tuyinza okulaba nga ekkanisa egenda mu maaso oba nga tusobola okubuulira enjiri. Agambye tewali muntu yenna eyali abaddeko n'ebyokukola nga bingi era n'obuvunaanyizibwa nga Yesu. Yesu ye yatusinga obuvunaanyizibwa, naye era yawangayo ekiseera n'asinkana Katonda we, n'asinkana taata we, n'amusaba. Naye emirundi mingi laba ng'omusanga ali mu kusaba. Omuwandiisi wa lesoni omuwandiisi w'ekyokuyiga kino atugambye nti Yesu yalabibwako emirundi mingi ng'akola ki? Ng'asaba. Naffe tuwengayo ebiseera buli lunaku tusabe eri Mukama Katonda waffe bw'ati asobolenga okutuwa amaanyi. Empuliziganya ne Katonda yabanga tekoma, naffe ereme kubanga ekoma, tumusabenga buli kiseera. Omusanga ali eyo ne mikwano gye awumuddeko mu nnimiro okufuna emirembe, okutowolokokako n'okuwummulako. Obulamu obuli mu bitonde tebuyinza kubeera ddagala eriwonya okubanga ku bunkenke n'obutabanguko oboolyawo. Kituufu twetaaga obudde bungi okufuna emirembe n'okutowolokako mu birowoozo. Bw'oba ng'obeera mu kibuga nkuyita okusaba Katonda atowolokose ku birowoozo byo, alikuwa emirembe. Muganda wange ali eyo atulaba andaba, bw'oba oyala okufuna emirembe okutandika n'olwaleero weefiseewo ku biseera ebyo ebitono ennyo gwe byolabanga ebitono ennyo, oyogereko ne Mukama Katonda okusingira ddala ng'oli bwomu, okusingira ddala nga ng'oli ne famire zaffe, okusingira ddala ng'oli n'abooluganda baffe. Mukama Katonda atuwa omukisa n'ekyokuyiga kino. Tusabe. Taata omwagalwa, wajjudde ekisa n'okwagala, watuwa ebyokuyiga bino ng'olina ekigendeerwa. Taata ayi Mukama Katonda, byonna tubiwulidde, tuleme kwekwasa, naye okusingira ddala tuwe okufuga ebiseera byaffe. Bwe tunaafuga ebiseera byaffe nga bwe wabifuganga, nga tusobola okuwaayo okulowooleza ekkanisa yo, nga tusobola okuwaayo ebiseera okulowooleza abantu bo, batya bwe banaafuna ekigambo kyo basobole okusikira obusika obw'omu ggulu. Bwe tutyo bwe tunaafuna emirembe. Emirembe gyonna mu nsi muno giri mu kumanya ggwe. Taata ayi Mukama Katonda, tuwe emirembe okuyita mu ggwe. Byonna tubisabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.